Muzani azina naitako ku stage. Yali ono mwana yani akuba ennyimba ze ziri controversial. Kididi. Akati chest tunulire ngato joyambala dala ekwata. Mrati mwatu wade kumazina ga bebe kulugezina ku Kenzo Festival. Yakoze yama. Mwajja kugwa agegali ne kati kulunu nade manyi dulina ni manya gundi. Masha babadwe byana byobuwala. Agamba ta big size bebe cool. Omanyingi na kigamba ekintu kimu nga ntandika. Omanyi industry yetagamu abantu nga bebe cool. Yeah. Contribution y'abantu nga bebe cool teyetaaga kumanyi babantu ba bulijjo. Naye abayimbi be Uganda, abaartist be Uganda mwe mulina okugimanya. Kakati ekyo nakyogera ne ku Saturday wano. Bizondo bimanya amanyi nga bebe cool mu ggwanga mu. Ne bagawulira. Baga feeling agabali mu ttaano muno. Alina okubanga ne Uncle Eddie naye alinako ka party k'amaanyi nge k'amanyi. Eyo musajja yekagwe musobola okubanga mulina obuzibu nga bwetaaga okusalawo esooka n'agikubaawo n'akuteeka mu loudi nga yoyana ejjeno omu n'amala n'agikuba bw'ati. Paka ensonga wagigonjoola. So manyi industry eno ekisooka wakati mu politics nga atandise okubeera omungi wali abantu abamu abalina okurespectinga abantu baabwe. Kati abayimbi industry ya music eno naddala nga mwagala okuganyulwamuko ne ssente ezimu muzikole. Mulina akubaako n'abantu bammwe. Mwewala abantu abamu nga balungi. Naye ng'olina kumanya nti kati bebe cool asobola okuyirawo omugongo. Naye akati ayinamu kano ayagala nnyo mukola ki? Umujjawo movie mbisa wajja mugabe big size bebe cool. I mean, he has done it for you. Naye mwagala nnyo enkwe zibalinga ng'enkwe. No anti problem eriwo buli omu ayagala kubeera munyenye mu gungu. Anti problem eriemu wala office bebe kujja totuuka mu gyota tuuka mu wadde ino oluyimba. Ekyo n'ekyo kikulu nnyo. Bebe cool nkubuuzizaako amakyago olunaku olero mu ngeri ey'enjawulo ow'amaanyi. Kati ebizibu abaana bino tebabimugamba. Banene bino mubimugambe. Naye nga big size nkubuuzizaako wamma. Kale kabuganda kumukya mwakafunye oba muli eyo. Kale kaba kayita ka coffee kano ke kafa aka bulijjo.